bufu nabatanze bongo bufera bwayise tosoba kutya mugagga Lwasa nga sina na kyemuteze sina wadda akaana kati murabona omukazi kulukuta akaana ebintu bya muzata lwakaana yamutega akaana aka onza nokweganga sika muzata yamutega akaana akamu kwali mukombera ebinnyo kyeyogedde ku kyade kitono kyade simple nga abalera we boogera ekimuvumya kiki era baganda bange babizonto nze mbagala nnyo kubanga ndi ku side yaabo naye balekera okwatakinga buli muntu babizonto kuba bulwavu mabujingo 85% kabere bagezi babujingo obo baitondeko oda ya 15 baya kanana ogenze we kuba kifananyi be motoka bullet proof oginikire ebinyo n'ekikomando kirese lero Fulufira wanyise soko nyonyola abantu abantu sina kyemba nyonyola abuzibwe muina buli muntu afayo nayogera amazima oba nayogera ekimuli ku mutima mu muntu alanga mulabe wamwe nze navuddeyo ne mbagamba ndi timu Lwasa okusinzira ku bakazi enziba gye baze babbamu abasajja abakazi banadala abawala be Uganda oba bawala abasirayinga bagadde nnyo ebintu byebwerere Lwasa yafuuse looya w'abagagga bonna gw'omanye abagagga bameka bakudde nga tebasobola kwogera abagagga bameka bajjeko sente zaabwe nga tebasobola kufaayo ne boogera so omusajja sente zo ziridde emmotoka jivuga akuwadde amaka akuwadde business oganyi wadde okusesema kwadde funa katututu okusesema ate kiri ku record abawala babeefula nti balungi basirayinga bali ebintu biri very expensive omuwala omutwala outing nakwateko konagira kakawatiro nanga aninga yajibuza akawatirozi ne bamenka balina emizimu gibatambala ekiro bagologota na bameketa amannyo bebafuka ku buliri abawala abo we batu bakolemerwa obaggo wakana mpayo na lulungi omwe yali akubiddwa embaga nafumbirwa so Lwasa okuva nayogera bimuli ku mutima si lutalo mumbulire kirungi Lwasa kyafunye mu Nabatanzi ye mulwate mu muwasa wa media munna mulwate mu muwasa namwe mu muwasa eko goli wanto gulanga na kavitizi kawa muntu wadde kala humu naye oginika ebinyo bigikira Lwasa notunuli abasajja bakulu ngoli bajja ino mutogu mlinga jinjale ku malalo na makage gamulema yakenyita yesobola mubulire kuzimba butalinga yafuna obuto bani alumufunisa oba azala disima y'obuto alina lwa balamu hani yamukola olubuto oba bitekisi lindako azaladi yakanyina bajja ino olubuto lwa balamu nze ndaba ino olubuto lulinga entuumu notunulira obusajja mulimu abantu nga tebewumuza nalabye n'omuvubuka ayogera ayike endusu gwe batagema naye ali ku yisima nze simanyi bonna bayike endusu balinga monana bali awo oyo bonna bayike endusu bavuma Lwasa Lwasa yakusasudde nga lwaki ansasula kinetakisa kusasula nzaliwa Masaka ndi mwana we Masaka gwomanya bagaga bameka we Masaka Lwasa beyayogeredde kiri kuliko dabala buli weekend obwala bonna bwo ku TV simanyi bwani buno bwekuto bwa Yeruso bona abajiko bunye nkwawo bunye ensu bubadde buli nyamotoka ne bugende Masaka kuteeka basajja be Masaka abagagga amasaka mwafulayo kimwafulayo lufula temubazaide bana basajja be Masaka kisoka basajja Masaka balina sente za bakola ate baagala abakazi tebakyawa kati gwolinye motoka bubadde bugenda bukirabu ya Lwasa ne bubunywera omwenge ne bwegoga ne bwesonsa kengalo ne bwesonsa kenjala bukola enjala za bei ne kasaba chai jaso mtu ala outing ku chai asaba chai alikeri nyali simanyi michi mizingonyo ne badoko ne kachai bwe kati kamitwale bine kitundu osubira Lwasa badata demu sente mekamu Nabatanzi tekineta akisa kwogera sente mekazo naza baddamu taddemu ze yandi baddamu sasulamu kubanga yachi agenda okumwagala nga cheke ndamagala ko sente zo lwansonga ti Lwasa ina ba TV presenters nabe bitone yabakyawa ekyatwalayo dana yali akimanyi ekimututeyo sente za Lwasa bwaba akimanyi yamwagadde kati yandi badde akoledde mu sente za Lwasa mbulira kalungi Lwasa kafunye mu Nabatanzi okumeketa amannyo badala musasule eki ne kuuta yali atunna bwati mulekera abo abantu nga bogadde bali ku mitima obifula problem Lwasa yavudde nayogera ekimuli ku mutima kyekyo abalamu mukola status zamwe nemutekako omuka Lwasa ombwati Lwasa mumbe kwanira mwe abakazi be Uganda mumwe kwanira ba Lwasa abo mumba sokola nembanonya nembasula mulavu nemutandika okumenga Fulufira wali yagala dana wala batayagala kukola kati nze Fulufira ogenda kunkwano ngambe ki ompe mmotoka kwa bomanyirira onzimbe enyumba kwa bomanyirira manyi bamiranga bagule mmotoka kabere V8 zizo muzirabyewo mu parking lwakuba nvuga gyenjagala kebere nyumba manyo bayimiranga bayiwa omusenyu n'okutandika block esoka ku kalina paka lwemala Fulufira ontwala sipi manyo bayimiranga konkono mpangisa kati ogenda kungamba manyo bayimiranga bakola business manyo bayimiranga bakuriating a business etandika nebera ya mitwale ebiri naye abawate bafumintiriza bo bali okuyimirira ku basajja akwana Lwasa nakwana Tomu nakwana Jamu nakwana Kakande nakwana James nakwana asiba kafiri mulala akola enjala mulala akyusa mpira mulala agula amafuta mulala n'abagati katabadde agatika basanakana akasajja akawunya amatubu n'obuzannyi obukomedian obuzannya buwunye enkwawa badde amugatikako lwaki Lwasa yawonye bonye kufira mu migwa gya Nabatanzi wono omuntu gokala katanga takyayina kyawulira kati Lwasa agenda kuuliza ddi Nabatanzi
yaduumuuka dda yafuuka kidomole Lwasa agenda mugamba ki ne wamukwatako tabata kyamuwulira kati Lwasa yawonye kufiira mu migwa nze nebaza Katonda yalabikidde Lwasa n'ava mu kintu kino n'ava mu kivaapu kya Nabatanzi katannakifiiramu Fulufiga wali oyagala Nabatanzi asasula atya Lwasa newe yandimuzaayidde akaana kamu waliwo ebintu byetukola mu bulamu nga tweterekera bw'oba osazeewo okufumintiriza nabagamba nti endowooza nsonga yankiza nnyo mu lugendo lw'okuwangula oba okulemererwa agenda osoma akatabo k'omugagga amu bakaita olugendo lw'okuwangula oba okulemererwa naye mbagamba okufumintiriza nsonga ya bwongo nenkunyonyola nti obwongo obufu banga leeta zire nobwegikatako zesigala ekola zire obwongo obufu Nabatanzi obwongo obufu era bwayiise tosobola kukya mugagga Lwasa nga sina na kyemuteze sina wadde akaana kati mulaba ono omukazi kulukuta akaana ebintu byamuza talwa akaana yamutega akaana aka oyinza n'okweganga nga si kamuzaati yamutega akaana kamu kwali mukombera ebinnyo kwafuukidde abantu kati Nabatanzi anakomba ddi ebinnyo ku bintu bya Lwasa era kati ate n'omugagga amuvuddemu obuuka otya kati oleka otya omugagga n'otandika okuwunuula na buno bunnakunkunya edda bunnakunkunya edda bukalimbu Lwasa awunya okumugatika n'obusajja obuwunya ensi mu ssuuka z'abaguze yakawonye buwonyi mukazi omwavu lumbe tayagalika bakazi abavu bawunya amatu bawunya enkwawa tebewummuza basaba bya bbeeyi buli kaseera bafiirwa baba n'emizimu egyo batambaala buli kaseera bakutwala mu kyaki bakutwala mu masabo bambulula ekyo kitegala Lwasa yawonye kiwone ate Lwasa yafuuse looya w'abasajja bagagga yayogeredde abagagga mulekeraawo complaininga ku muntu ng'ayogedde kimuli ku mutima Bujingo yavudde n'ayogera ekimuli ku mutima Bujingo yayogedde pasa Bujingo yayogedde ekigambo kitono nnyo n'agamba gawe kuba ekifaananyi wekuba serefu mutuufu olinnye bodaboda ya 15 oba ya 8 ogenze wekuba ekifaananyi bwe motoka bullet proof oginiikira ebinyo n'ekikomando kirese leero opositinze mulekerawo n'okugamba nti Uganda njavu opositinze bakugambye ku musajja kyeyogedde ku kyade kitono kyade simple ng'abaleera bwe boogera ekimuvumya kiki era baganda bange babizo ntoze mbagala nnyo kubanga ndi ku side yaabwe naye balekerawo okwatakinga buli muntu nga balowooza nti bagenda kuzimba platform yaabwe nga bavumirako buli muntu bwe banaavumanga abantu bwe bato bagenda kufiirwa ODS bamoti bazannyo wano emizannyo nga tebavuma bantu naye nga balumba bano bakatalumama bali mu industry nga tebabogeza nga beboogera nga bakola amaaso gaabwe nga bwe bakola naye nga tebatakinga abantu like nga babizondo kuba buli lwavuma Bujingo 85% kabeere bawagizi ba Bujingo oba beetoddeko oyina abantu bewegobako kaseera tukole emikwano okusinga okukola entalo Bujingo n'oba oyina ekizibu ye muntu asobola okutiikirwako bapasita amekabo tasobola kusinkana wadde okubira amasimu naye Bujingo bw'ofuna ekizibu ye pasita gw'okubira essimu nga tolina mulokole toli muki n'agikwata nakuyamba nakujja mu kizibu ekyo naye buba bukiro newaziba kyosaa 10 kiringa Mama Fiina mukazi musawo Muganda naye asinga ne bapasita emirundi mutwalo Mama Fiina n'ofuna ekizibu ng'oli kanna bulemu ye mukazi gw'okubira essimu musikazi musamize nayimuka nateeka essimu ku ssente nova wooli bwe tunaakolanga entalo ku bantu buli muntu tunaamuvumanga bwe tunaasiganga ensigo nga yampalana tugenda kujja ODS okuyimba okunalema omukomedi wanaalema ng'ensi yonna yakukyaba buli omu wagenda omuvuma buli omu omuzanyemu katuni buli omu omukozemu kyoyagala buli omu omukoze bwaba tose bazimba platform abantu amu baagala kampaani naye ekyo kyabadde kyamu ekyokulumba Bujingo n'omwatakinga bwe nemwatakinga bwe muto sisobola kukiriziganya nakyo nze mbagamba nti Bayibuli egamba nti amazima gali bafuula ab'eddembe ate Bayibuli neyogera mubagati amukabonyibwa musanvu nti Katonda tasekererwa kuba buli muntu kyasiga kyalikungula kyosiga muganda wange kyokungula ffe tulina olaba okubeera aba NRM nga tukyamani tusazairo ne tuyita mu ttawuni twasigala ku mazima ti muzeeyi tumugamba ekituufu n'ekikyamu nze ngawe bagamba nti okujja kwa Bobi Wine kwatema naffe Museveni teyanditulabye osanga teyanditulabye okujja kwa Bobi Wine kuzaawudde ebintu bingi kuba kati kutandise okukunamya abantu nga URA tosobola gante motoka Bobi Wine mwagikiriya lingambo ate kati agikomyewo tugikiriya linga gw'okubiri mbwe motoka bwe sente bwe zibe nyingi tumuddize ate bwe zibe ntono tuzitooleko tuzongeze byebyo abantu bye badde bakaanira ku URA ekitongole ekyemba kyafuuse kalyoke kyafuuse diikuula diikusi kyafuuse kyakuza kiyumba kyankoko abantu bakabira ku URA ekitegeeza mu mukebeza maaso ne mukiyalinga kyemwagala nolaba kakama noyogera zoyagala nolaba kagugu kw'omuntu noyogera zoyagala abantu babayogerako omukulembeze tabimanyi tebituka wa mukulembeze kati bitandise okweyoleka olw'okujja kwa Bobi Wine era nze okujja kwa Bobi Wine sikwevuma simuwagira muyimbi mulungi era nanga nyimbira bulungi naye obulungi bw'omupaapaali tegukuseresa nnyumba ekiro kiwoomera abali naye ebikola bakyo tebisereka nnyumba naye kibe kirungi nnyo ate kikambo nnyo kisinga n'embwa naye tebakirunda waka so nze Bobi Wine muyimbi mulungi era mwagala era muganda tusobola kwabukana
naye okujja kwa Bobi Wine kuina bye kuzaawudde nebiyamba ne kumukulembeze nasobola n'okumanya omuntu wa wansi omuntu omugeta afaana ati omuntu wa wansi nga full figure anakyasobola okugattako so mbagambe ekigambo kimu muleke kusiga ntalo na bukyayi muleke kulyetingawo mbeera ereeta bukyayi mu bantu buli lwavuma omuntu sigayina nze njogera nnyo ebigambo ne mugamba nti nvumye naye mbeera ku mazima mbeera ku ekyo kyempulya kati nga Lwasa talina gwe yavumye talina gwe yalumbye ekivumya Lwasa kiki muvudde bano baseddume bano badiikuula basebutobuto yayidde ensangi abalemye ensangi abakiise mu mbuto embizi yebakiise eganye baganye okuzaala babasibirako embuto balumbye Lwasa bamuvuma nolwekyo mbagamba tuleme kusiga bukyayi nga tuvuma buvumi bantu okuvuma abantu siye solution oba okuwana n'abantu siye solution tugenda kufiirwa bonekera kumaja nova mu byemizannyo nga wavuma bujingo nga yalina okutasa bapasa bameka basobola okuba essimu ne bazikwata tuyinamu bujingo twayinamu yiga mwamutolo ebigambo byammwe tuyinamu bujingo tuyinamu nani ne Bugembe naye mubavuma okufa obufi Bugembe yavaawo n'ayogera kigambo kyonyo ne muvuma Bugembe ekaya mukyaki yasembeza abayimbi yasembeza abakomediani bekola ebintu bamenka balinga monsters balinga firimu za ola abantu babakyawadda naye Bugembe akusembeza kuba na Yesu yaddirya babi bujingo n'akusembeza naye ovuddeyo omuvumi oba osuubira ki temukola ntalo ku bantu si buli muntu nti platform agenda gifunira mu kuvuma si buli platform nti agenda gifunira mumulowooza lwaki kyalina following y'amaanyi lwaki oyogera akantu katono ne ka training because tuli b'amaanyi kubanga Bible eyogera neyogera nti nakumanya nga tonneemanya nenkuteekateeka ogenda ofuuke nabbi w'amawanga ffe tuliko omukono gwa Katonda tuliko ekisa kya Katonda nolwekyo temulowooza nti buli muntu avuma omuntu donobeera owakabi Fulufika ekisembayo engeri gyoyogeddemu olingo akakasa nti Pastor Bujingo ye yasibye bazonto si kyeŋŋamba naye mmwe endowooza yammwe endowooza y'aboogezi omanyi tulina buzibu Yesu Kristo yasisinkana abasirusiru bangi era bamulemerawo nkiddamu Yesu Kristo yasisinkana abasirusiru bangi era bamulemerawo tebamalaawo nakati tulina abasirusiru abalina entegeera eyaabwe gyotagenda kubajjamu nti bavumye Bujingo yabasibye era togenda kibajjamu nenjagadde kukyogerako nti newankubadde si yabasibe oba yabasibe tuleme kuwanuuza nga ntalo kuli muntu kumusigako bukyayi na kumuvuma awatali nsonga ekyo tekigenda eri abasibye n'omukulembeze gwanga bamulumba ne balumba abanyako ne balumba abakigambo be bali mu bifo by'amagye be bali muki kati baawo bakola ki bagende ba training nabo babagala bwa general kakati kwabo bonabona ni gwesobola okukwasa emundu byonna bitunulanga bitunulanga ebyosere bitunulanga ebyana anyway saagala bavuma kubanga baganda bange mbagala naye kakati kubonna awanigo wekifo ekyamaanyi mu ggwanga nti kakati ono batunulanga abayitako batunulanga omanyi omuntu omwosere munyonyole omanye ejja erizize batunulanga be baazira Katonda beyeerabira beebo so nze kyenjagala obagamba kiri kimu mulekeraawo okuwanuuza entalo mu bantu kiringa ku lusumu kye yakoze tewali muyisiramu agenda kuddamu kwagala ku lusumu obukyayina obwe yatadde mu maka ga Sheikh Muzata ali musajja yagala buli muntu Sheikh Muzata ali kitaffe mu ddiini Sheikh Muzata ali kitaffe mu Katonda naye ku lusumu yavuddeyo ne atyoboola omusajja olwakayumba obuyumba lwaki mwagala ebintu by'abafu okusinga abalamu kyekyali kikunomya kiki ekyali kibajja mu makaago omusajja oyo akyalimu kati saa zino ogagazaki okyali muwala muto okyalimu embaga nga kanana wonna weekulumulirawo olinga ekizibu olinga entumo ya munno mu kabi weegulungululawo amabinabina n'olowooza nti gwe oli wanjawo nnyo ogenda kwotera obukyayi ku mwana wo abaana ba Sheeko ba famire ya Sheeko nejja bamanya agagala omwana oyo kubanga singa bazza abakazi bombi mu maka n'abaana baabwe ne bagamba mwenna mukomeewo kubanga muli bannannyini era muli baana era muli bakyala tumale ensonga zino ne lwaki bazzaako omu kitegeeza olina kyekubira gwokola olina obukyayi bw'oteekawo ate mukwogera kweyogera wadde abaana bakulu twenkana wadde bakulu twenkana nze yaŋŋamba njagala omuwaati muganda wange omusaayi tegulifuuka mazzi bali baana ba Sheekh yali musajja munnaddiini ayagalwa ensi yonna Sheekh era ayogera ekigambo kye nga takirumamu naye okutyoboola okuliwo Sheekh Muzata asobola okudda nga mulamu nakkiza ebintu bye n'addamu nakkiza okubeera ku nsi kivudde kuki nti baagadde nnyo ebintu byabafu okusinga abantu abala lwaki mwagala ebintu byabafu oyo omukazi akyasobola okwekolerera oyo omukazi nowe yandigambye abayisiraamu nti bannange buli erakkiriza mu Sheekh Muzata
tusonde emitwalo 10 tuzimbire omwana ennyumba wallahi ya Mungu sente zandifise nawo twandizimbye gorofa esinga eyo nafuna business esinga nafuna buli kimu lwobulwa bulungi bwa Sheikh Nuhu Muzata lwaki bamutyobola okwenkanawo n'omuteka mu TV ne batandika okwolesa obutambi ne boolesa ebitalina makulu kitegeza bamuviirako n'okufa bali baagala afe why bwe bali bamwagala bati basigala mu maka Fulufiga that is too much Fulufiga buli muntu yandibadde agamba kwandibadde kusaidia abakazi muno kati botunulira sigenda kubeera kusaidia abakazi abatayagala kukola kuba n'oyo omukazi singa yali mukozi teyandirwanidde bintu bya mufu kiringa abaana bakafeero bakazi bakulu bafumbira basajja bakulu nakati kafuuti omusajja kalimu akasikitu baagala okukasimula ddala mufune muki yazaala byonna byana biwulenge byamusalo babamwenda babenda bwenza babamusiba bisibe byonna n'akayimba ke yaleka esseguku wali bwe bajja bakatunda nemukunja gyali eri ebukunja baagala okumusimula ddala kuliko omwana omuto okwo gwe bagenda okuza fe tukuze n'abantu maani tukuze mu bulamu nga tetulina bazadde essawayo njagala nkutangaza lwaki njogera ku bakazi abakazi bafumbiddwa abasajja ng'omusajja apangisa ennyumba tagula mmere agula emmere tasasula nnyumba asasula ennyumba taweerera abaana aweerera abaana tagula bitabo naye abakyala bali mu maka gaabwe balabirira abaana baabwe ne famire zaabwe zimuvinga zigenda mu maaso abakazi abamu n'abasajja bayawukana dda mu buliri basula bokka bisenge babyawula naye nga tasobola kuvaawo okugenda mu public mu mawulire omanyi lwaki nnumba bakazi oyo omukazi yaleeta ebintu byokugenda mu mawulire ensonga za Sheikh abasiraamu oyo ali Sheikh Mulamba bayina saliya law ebintu ebyali biggwera mu ddiini noyandigenze mu basajja abayisiraamu bagagga basajja nga basatu abaana baali bamala ensonga eyo gisolovinga kino kyekibakanya tukikutte tukitadde wano tukiwadde nonono ono katumugulire wano lwaki era bitwala mu public ebintu ebimu tebetagana kugenda mu public naddala ensonga z'amaka mulowooza ffe tubeera tutana abasajja baffe kubanga abasajja baffe babeera basajja baffe ba ku mitima bantu baffe ba mu nnyumba bantu baffe ba munda ekintu ekyomunda ngaakagoye kwomunda nga onoga nti kano kekapale kange akansokako sirina kukaanika wala yeyoza empale najanika kuwaya wabweru yanikibwa mu kisenge lwaki ensonga z'omusengo ozeta mu public n'ogenda wa minister oduse olaze obutali mativu kitegeeza waliwo something wrong waliwo behind gwolina kyoyagala okuyisaawo neddala kyekimu kyekyo kyakoze dakika emu oddusa ogenze Bulaaya dakika emu at least dana neweyandirimberimbe Lwasa akatuutuutu oba n'asasemako neweyandimulimbye ebibumba by'enkoko n'abikubakuba n'abiteeka awo Lwasa yandibadde mativu ku ssente ze netana kyeyalaga kisobola kuwolera ssente ze bannange ssente tekoleka mwenna aboogera mwogeza bwavu tosana gulya mukazi bana baina mubala chipa bie mwa mukubi MP buchipu sandikike ni bukunyiza amatama oli nakutwala waki nakusonsa kengalo